simanyi najabeera kubanga kiri ku record nga Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'akyali chairperson wa Kosase ayimuka mu maaso ga Parliament n'agamba speaker nti nyina reports 3 emu teri ku order paper twagitaddeko eya Civil Aviation Authority n'amugamba ne mu luzungu simanyi oba ebyatabula twa I want to be guided. I want to be guided ng'agenda bamukabanyi naawe walemayo abantu abalala otasobola kulinya mu ggaali ya Parliament akulimbanga n'agamba nti njagala kubeera guided. Speaker kiri kuri ko nija kusindikira video eyo ndoza anagirabako n'amugamba nti nedda report eyo yali kinga era tajja kukola ki kusomebwa. Kakati ekyokubiri mbuuza omuntu yena andibadde alowooza Ssenyonyi bamuwa sente zaaki kubanga if it was unmasking Civil Aviation Authority yajambula n'agikunamya nesigala ng'erina bukunya buli kimu nekikolebwa ne tutuuka ne ku accident anti bamutu kyasigalawo lwaki impunity kubanga reports nyingi ninamu bamugemerera omanyi ojukira commission inquiry gye yakola ey'ettaka kyekyabaawo ya gondi land commission what happened nga bamugemerere bamugana n'okuyingira mu ttaka lya ISO. Kakati sagala tulowooze tuli mu America gwande hanga gandi report Jesus kakati twayagala kutugamba nti batwatuse mu America naye nga ate ekituufu akimanyi naye simunenya ne bana abantu abali ku payroll ya Speaker Mongo byataddewo okutanishinga erinnya ya Ssenyonyi kubanga ye Anita Among kati ali mu buliri anti nyina bwino njagala asuule bwino nga bwe tulina minutes za Parliamentary Commission nga ziraga nti mpuga leo bukadde 5. Owekitiibwa President chairman wange si bwe kiri njagala okukiriyalinga empewo bulungi si buli anabba nga namusiba ku Museveni. Ssenyonyi nzaalwa yeeno mu Bugundi eno mu Buluuli Nakasongola talina kakwate na family ya Amos Kaguta talina era Museveni tabbanga ko wadde n'ekikumi wano Bisekezimana anti no oba bisi ayinza ba mulundi wene talina kakwate na family ya Amos Kaguta so kyo mbadde njala eggwanga likimanye si buli anabba nti wa Museveni bano Bassenyonyi bazze na bubbi bwabwe eryo liyenze manyi Joero Ssenyonyi batula leka nkubule batula sebo sokoleke kakati obubbi bw'abana abavubuka ba Nuupu era nono kwizano za kubati balina kibya beno mu council gombolola nina ye yali badde nga alina kyakutteyo yali mu finance naye bana abaana ba Nuupu bazze ne baleeta obubbi ne bugenda kukoma banga wekitibwa Saabalwanyi ye kayinza okumalawo ekintu kino etteeka eyo budget no ate parliament yabadde taddemu sente n'agamba azino tesikola ki mateeka so nze nja kusaba kukikolera n'enguzi President Museveni alume bano bakute tabata ate nga basula wakawa tabata je bali mu komera ate basula wakawa omanyi gye basula tabata baseseme namuju flat zilize yazimba ziseseme zikomeyo mu ggwanga ekyokubiri bano bajja bagamba baagala kulabisa Museveni twagala tulabise Ssenyonyi ku mulundi guno akawumbi ako n'emyonzi 7 twagala atulage era nze nja kusaba wekitiibwa ali saazina ali chairman wa Kosase wekitiibwa Sseggona twagala ripoti nyingi kubanga ye yadda mu office nga Ssenyonyi amazo givaamu twagala aba Nuupu sente nabo ezaayitawo mu bukiiko obw'enjawulo nga bakolagana ne ba permanent secretary byonna biveeyo tubirabe era tubalabise ye Bisekezimana gwe gwani batuula batya batuula ne General Museveni mu kakundi kaabwe beyongereko amannya era mu ligimu awo ono yaleetera tabulwa era gonna njaga kubuulira nga nakubulidde lya Lubongoya weewuunya naye kansoke nzide mu muganda wange bajja kusiba ye Bisekezimana ntwali nawe nandi kakati bajja kukusibira wewe muganda wange ono akwacha njawulo nze nja kujjayo kyamukusa mulungi nkyali mu kanso nekya nnako okubeera nga bajja wange alaga obujega obuyitiridde naganya video abalonzi tukanye olulimi abalonzi tosobola kugamba nti baagana olonda gundi teyalaga byabugagga ate biriwa okitegedde kati nebo bakale ng'oyagadde okwogera ennyo abantu bakuwulirize mulimu ate byotalina kwogera nga biraga okubeera naye kyenjagala otutegeeza ekituufu kiri nti okulaga ebyobugagga byo kituufu teeka
naye baani abavunaanyizibwa okubirondoola kati awo nowabulira ate gwabulira wa omuntu bwagenda atugambe nti sente zoono zaali bwezitagenderako na byabugagga bye babidikiralingadde gwe tomanyi gwatamanyi nze ndi mukanso senadikiralinga ebyange kakati gwali kumwesa e Kampala ate oyinza otya okunjigiriza Enefic Media. Ensonga gy'olusenyonyi right honorable mugihandulinze embeera ya kisajja kikulu okusookera ddala njala okutegeeza nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ebbanga lyonna kiwangaddewo n'okulaba nti tubeerawo amidst all challenges tubadde tufacing eri ba oppressors bano babwana Kagame nti lwa nsonga ffe tutambulira nnyo ku bwino n'amateeka oba n'enkola eramuzibwa amateeka si propaganda oli kuva eri kwogera bintu bye si kujja n'okyamukiriza abantu ng'oli ku mwengego n'amalwa nolowooza nti abantu banaagula kyoyogera kubanga guno omulembe bayithawe gwe tuliko mulembe gwa kunoonyereza mulembe gwa kuba nti buli muntu at least 10% ku bantu oba 30% ku bantu abali mu Uganda basobola okusomako kati ne balaba ne bafumitiriza ne balowooza era bw'obeera munnayuganda ng'oli eyo ng'osobola okukkiriza mutima gwo nti Joel Ssenyonyi yaweebwa enguzi yakawumi kamu n'obukadde 7 oba mujege ekisembayo kubanga kiraba n'omwana ayonka nti tewali nguzi gy'oyinza kuwa ssentebe w'akakiiko yamountinga ku ssente ezo ye ekyokubiri enguzi ng'omuwa yaki in the first place anti nga yaki kubanga bala bazibawa ne babaako kye bakola kati lwandigambye nti Joel Ssenyonyi bamuwa enguzi agaana okunoonyereza ku Civil Aviation Authority yaginoonyerezaako nkakasa naawe okakasa nti yaginoonyerezaako report n'efuluma ng'egambye kakati report mu kufuluma era abannayuganda tulina okusiimira n'ensonga lwaki abakugu nga ffe tujja wano okutegeeza abannayuganda paalamenti etambula etya buli lwomala okunoonyereza nga akakiiko jjukira akakiiko ka paalamenti konna kakola ku lwa paalamenti yonna eyawamu oteekeddwa okukwata ripooti eyo yonna n'ogiteeka ku order paper wanegenda ku order paper nebeera discussed by the whole house awo recommendations ezirimu ababaka ne bakyusaamu oba ne bagamba nti akakiiko katukoledde bulungi tugende n'ezo zekakoze eki naye gwe kennyini oli munnamawulire n'ensi yonna ekimanyi nti ripooti ya Civil Aviation Authority yakolebwa chairperson n'atuuka okulafuba n'okwegayira speaker egenda okoda paper gipresenting era waliwo ne video etambudde n'agamba nti waliwo ebibulako tiyagamba nti waliwo ebibulako yagamba yaliikinga before okujja ku floor speaker n'agamba nti gundi report yaliikinga n'asinzira ku ekyo gamba nti ejja kusomebwa ku floor ya parliament kyokka olwo nga waliwo ebifaananyi efulumye ewiiki emu ewiiki back nga mukyala bamutulaki asinkanye speaker Anet Among akati gwoba totegeera era towunyiriza kubanga ekyo kyetaaga logic w'amaanyi kumanya nti omuntu eyali enguzi ku Civil Aviation Authority yali mukyala Anet Among n'alemesa report okugenda ku floor ya parliament tuli fenna kati ebyo byonna biri awo naye era Joel Ssenyonyi n'abantu abalala baze basoma baatugamba buli lw'olwanyisa enguzi ekomyawo bakafaya naddala mu gavumenti eno gye tuliko okirabe bulungi nnyo nga bawisoblowers ku nguzi ate poliisi beekwata olwaleero Joel Ssenyonyi akutte ku kinyusi ky'abantu abali enguzi mu paalamenti tuli fenna kakati obola nti enguzi ekomawo ng'eraga nti yalya 1.7 billion naye ankyalenjinga kubanga esente ezafulumizibwa paalamenti ya Uganda ng'eziwa bakomishona ezitali mu mateeka zaali ku rekodi nga zirina n'ebiwandiiko nga zirina ne minutes eziva mu parliamentary commission anti minutes tebanguzi ani akusesa enguzi tewandiikibwa ani akusesa tekiba mina tebanguzi kubanga njagala kutegeeza gwe bw'otuula nga gw'ovunaanyizibwa okujjula emmere waka n'ogijjula n'ogirya n'ogimalawo naye nga ab'ewaka balina okugira tebaliddeeko oba tobbye kirina wempandiisi ati enva enguzi tebagiwandiika enva ziba tezirabika kyemmanyi ku kati nguzi ensonga tolina eri nti wogiwandiika etteeka ly'oyitamu okwegabira akasiimo bwe liba teririiwo kikifuula enguzi
kyovola ababbanga natuze tubuuza teeka kimwe basinzira okwegabira akasiimo n'ebirala bingi era yensonga lwaki olaba nti leader of opposition no nkugira era gye biveeyo kyovola aba leader of opposition olwaleero ne mu parliamentary commission gyateekeddwa okutuula tatuulayo tebamuyita naye nga commission meeting zituula neyanza Honorable Kagame neesimye okuba naawe nsaba ombuulize ku bannafik media bannafik media mwena gye muli gye musinziira okutulaba mu Uganda ne mu mawanga agatwetoolodde mukola kyamaanyi nnyo mwebale okuba nga mutugoberera ate mwebale kwagala President Museveni wamu n'ekibiina kyaffe ekyenYRM bamwagala nnyo bamwagala era mumanyi nti 2026 era bajja kumulaga ku ballot paper kubanga akomawo bemu ku kisanja kye ekyokubiri kyetusuubira nti bwabulwa yakafuga essanja kimu tugeramu ekisanja ekyokubiri tumanyi ekyokusatu tajja kisaba tujja kubanga gwe tuli mu kuteekateeka ekitegeeza yasaba bulijjo mayimu abamwegayirira tumwegayirira n'asiima asobola okugamba nti bane nkutuse sijja kudda naye nga amawulire agavaayo gyagenda yonna bayindoosinga kati wakiso twagamba nti esolo candidate eyo kalamojja yonna yonna bonna bagamba nti lwaki temufuna gwe mumusimbako ne tulaba kiki ddala ekiva mu kamyufu kye twakola ngaffe abamuwagira tetulina kye tuyinza kwebaza Museveni etugamba Museveni kajje ng'ajja buli kisanja nga solo candidate nga terina omu era avaayo naga nti ngenda kwesimba ku Museveni mu pate tumwambalira tetuyinza namukkiriza ka demokrasiya mu pate teriimu demokrasiya twasalawo ne tugamba nti ffe ku lwa NRM ne ku lwa Uganda omusajja ono byakoze okuva nga mwana muto kubanga Museveni yatandika okutetenkanya okulaba nga akulembera eggwanga lino muto nnyo bw'otunuulira ebyafaayo bye yatandika muto nnyo n'ajja mu struggle paka bw'eggwanga Katonda bwe yamuyamba mu 1976 n'alikwata era tumwebaza nti gy'alijje n'essalo lye liraga tugamba nti ekyamazima yalisobola era singa si bulamu nti emyaka gigenderera twali badde tukyamuwera ddala eggwanga tutwale ddala mu maaso enguzi ng'esusse mu paalamenti kati bajogera ku social media kiki enguzi kati kyekimu ku kirwadde ekisenkenya eggwanga Uganda ekibalemye okulwanyisa tekinaba tulema kubanga Museveni yakitandiseeko ku myaka gyonna yakitandiseeko ye Museveni bw'ati bw'akola ebintu bye bw'ati bw'alwana entalo ze bakati yatandise ku bali b'enguzi teriyo bali mukomera bulijjo tebavaayo nga bamukwala bamuwa beyiro naye kati yagambye buli gwe tukwata tumuwa beyiro abeereyo ate ng'ekirungi yasoose kukwata ddala baffe ba kibiina kati linda agendeko mu opposition ogenda kulaba kijja kuba kikambwe kikugambye linda olabe ku opposition kubanga bitandise bo batandise okwewaako obujulizi ti ono akawumbi myezi 7 ono kubanga gwe tunuulira bwetuna ebyobugagga esalira abasajja b'opposition abavubuka abato be balina ebyobugagga ekyamazima beetaaga kunoonyerezaako nga bajja mu paalamenti nga tebabirina bajja mu paalamenti baali balina ki kyogamba leader opposition ebyobugagga bye yali alina ki mu myaka 3 kyogamba gyamaze mu paalamenti tasobola kubeera nga alina byalina tekisoboka omubaka wa paalamenti agenda okumala emyaka 5 aba ssente zafisizza nga tiziwulabadde myezi 8 kuleka nga takoledde bantu kubanga agenda okumalako ekisanja wabanga mukodo nnyo aba alinga mu kawumbi naye bw'abanga essennyonyi mu myaka 2 ebyobugagga byalina bikunukiza obuwumbi 2 aba yeetaaga kunoonyeza era kijja ebyobugagga biriwa byalina ssennyonyi sente zaalina ate ziriwa ate tegambye ojja kuziraba ojja kuziraba gwe ekiseera kigenda kutuuka ekiseera kigenda kutuuka basooka kukwata ku BNRM abaliyo bonna BNRM badde batambula na CDF bali munda kati ssaawa zino linda tulabe ekigenda okubeera mu opposition badde batambula ne CDF jenga CDF tabalaba nti bali bangu ate asobola okubalaba nti badde balina ssente ze babba mu cooperative y'abantu ate okimanyi bulungi nnyo walabyawo munnamagye abadde ayambala ebyambalo by'amagye nga yefula amagye naye nga mufere so abantu bangi beekulubeeseza ku ofiisi ez'amaanyi bantu bangi balabise nnyo mu NRM naye nga bintu bye bakola si birungi so bwe babanga abo bamawanda bakwatiddwa bali munda nesabo bakyalemeddwa okubata twagala kitambule era tuleke President Museveni
tukibanga ekirwadde kye tubadde tulina kibadde kyanguzi bw'aba agitandiseeko bamuleka akola omulimu gwe naye twagala aveeko sayidi eyo kati ali mu bakozi ba gavumenti twalabye permanent secretary wa trade Geraldine Sali kati kyemmanyi nti eno omwezi guno gera kuggwako nane ku opposition bayingiddeyo kati olabe ati olabe obuziina abantu bagenda kwanika obuziina bwabwe kubanga Ssennyonyi ne banne babadde nga babeera ku floor ya parliament nga bavumiriranga obuli bw'enguzi bwe buli obw'amaanyi kakati linda kigenda kujja ajja kutubuulira ate ekirungi nti omuntu gwe tulinayo kati sayera ali mu kusasa ripooti zonna azirina Seggona era Seggona kati tumwesiga mu kaseera kano era kati Seggona mukwano gwaffe nnyo ku kyagenda tukolera ati kati ali mu kuweereza abantu ali ku ye chairman wa Kosasa essaawa zino Joel Ssennyonyi yaliyo nga mwayite mwesiga ani Joel Ssennyonyi Ssennyonyi twate tumwesiga kubanga era omanyi side gyagwa ati wanuufu Seggona essaawa zino yalaba ekitangaala no mu ggwanga balina okutambula omusajja ayogedde ngoze byobutaba abadde ajja kwambalira onayebotwaha eddakiika 3 ku nsonga gy'ataakonyeeko ensonga y'enguzi mu paalamenti tulunzike ffenna lumu nebetwa wotabadde atogedde ku kawumbi akamu mu miliyoni 7 emabegako wayogera ku ssente Honorable Joel Ssennyonyi ng'otugamba nti waliwo ssente ze baamuwa kati tubiraba Dini Lubowa Sava naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'emu bino nno biri mu kkooti tubikwaganyako ebirowoozo lwa nsonga nti bizze nnyo mu public twagala tubulye ku nsonga ekyo abakulu bano balina kye boogedde nabo ku nsonga ezo tuli mu kubaganya birowoozo ku musango guli mu kkooti tuli mu kubaganya birowoozo ku buli bw'enguzi n'obubbi obwakolebwa Ssennyonyi era nze nyimiridde wano oba ntudde wano okubategeeza nti omubbi asinga mu Uganda ng'ogyeko Kyagulanyi ye Ssennyonyi. Ssennyonyi be yali anoonyereza ku bakulembeze abakulembera ennyonyi ye Uganda oba baddukanya ennyonyi n'ekisaawe ky'ennyonyi bamuwa miliyoni 107 za kulemesa kujjayo nga bye byali obukuusa n'obutali bwenkanya obwali mu bukulembeze bw'ekitongole ekyo n'otava ku ekyo oba n'ova ku ekyo Uganda Airline be balomuwa ssente eggali y'omukka nayo yagiri akula tusokeko kimu katubizingire wamu olw'obudde ssente ezo obukadde 107 nzize mbyogera oyo omwana muganda we munnamawulire yagenda okubyogera nga ndabikugamba ddala okitegedde is a mad man nakugaana okwogera nga njogera kubanga eddalu buli muntu asobola okubeera omulalu kusinzira w'omulabidde asobola okuba mulalu kuntegeerayo oba kundowoozayo obuli bw'enguzi bususe mu paalamenti tosobola kulwanisa buli bwanguzi ng'agaba enguzi ye pulezidenti. General Museveni talina buzibu na bali banguzi neno yakasiba katebali mukaaga uliriza bye nkugamba General Museveni talina buzibu na bali banguzi alina buzibu nandya gye bagiryamu. General Museveni yakyasinze wano okugaba enguzi. General Museveni yagaba obukadde 5 okujjeko ku bisanja n'agaba obukadde 2 babaka ba parliament okujjawo emyaka ekkomo ku myaka bagita 102 ba 102 okitegeera. General Museveni naawe enguza ababaka ba parliament okulonda speaker omugenzi Jacob Olanya najja natuula nawo n'ebirala bingi azza bikola. General Museveni okumanya mu lyake mwenna muzzemu mulaba nga gyatambula agaba ssente ng'ali nazo mu bikutiya. Kati Joel Ssennyonyi munenya waaki? Joel Ssennyonyi tunenya waaki? Lwakwegeziwaza nti naye alina capacity esobola okwogera ku bantu abafunye ssente ziri mu mateeka. Okimanyi nti kyekimu ne muganda we omumyuka w'omwogezi ono gwe muyita Wayiswa
yabba ka TV ka mitwalo ago 2 kati omubbi yayenkana baatu najja n'ayogera ku bantu njagala nnyo tubeere ku muntu omu tetugenda nnyo bonna tulina okuboogerako kuba bonna bali mu kibiina kino nekyo njagala okulaga Joel Ssenyonyi tannaweza bbanga nga yakudde ssente ezaamuweebwa okugenda e Kenya okulaba Muhammad Ssejjeri yazizaayo ng'azizizaayo ddi nga bamaze mussako kazito okitegedde nga bamaze mussako kazito olwo oba weerumiriza b'oli omuli akuzi kati abantu abafaanana bee batyo Joel Ssenyonyi asooka tubuulire oba kino nkyogere kyogere Joel Ssenyonyi kankireke oli mutiitiizi siri mutiitiizi nekino batandise okubasiba atalina okwogera ebintu ng'akimanyi ate no programu batandise obbasiba kubanga mutuufu buli linki mubuulire ono gyetwa wano sebo omanyi kati anemesa kwogera mu budde bwange Joel Ssenyonyi kimukozesa okusiba abantu aboogera kakana Joel Ssenyonyi kimukozesa okusiba abantu aboogera biri ebintu bisatu ekisooka mubbi ekyokubiri mutabani wa General Museveni era akolera General Museveni ekyokusatu amalako ddembe ly'abannamawulire n'abantu ba bulijjo kukulaga kifaananyi tebakwata obuyinza tebagenda kuwa mwaganya bakweyogerera okitegeera kubanga bw'obanga tosobola kukkiriza muntu kwogerako ng'oli mu kitongole kya gavumenti oba ng'oli mu ofiisi ya gavumenti ng'olwedde oli mubbi nga gw'oyogera ku bantu bw'olina okukwata obuyinza ogenda kweyisa otya Joel Ssenyonyi kiri ku record saababbi nakyo nga kiri ku record nti saababbi yavaayo mu parliament n'asaba sipiika nti alina report says ng'emu ku zo yali ya Uganda Civil Aviation Authority speaker yenyini kyekyamutwala speaker yenyini yagiremesa kyekyamudduse Dubai nga bamaze okuteeka lisiti ku gundi eyo kubanga ripooti egenda soma mu parliament kyekyamutusa mu ggwanga bannayuganda asinze wano kuteesa ku luwogo byoyagala nze wano nze n'omutwe gwange nakati nze nkubuulira amanyi nze nafuna omukisa nti parliament sigenda giyingira mu mulundi gwange gusooka nga maze kufuuka mbaka wa parliament nga bannaffe abalala parliament nzize ngiyingiramu omulundi ogutali gumu ate nfuna n'omukisa nti emirundi mingi bwe bakubaganya ebirowoozo mbeerayo mu kabanyi okitegeera kati ababaka ba parliament be bagamba abantu nga bazze mu mawulire si be bakola gwe soka weebuuze nti twali tubanja abasibe nga lupu afuuse ekizibu kuba basibe eyawummula lupu bukyanga akwasibwa obuvunaanyizibwa Ssenyonyi abasibe bavundira makomera talina yatandikira kati ye yatandikira ku Dubowa waliyo kyekikyuse gyatafuna yadde omukisa yadde okuggulako kageeti baati kati bali mu katemba bo bali kulya buli sente tebalina makulu ku kya Ssenyonyi nti Ssenyonyi alya ssente naye ebiseera ebisinga nakyogeddwa wano nga ntandika nti teweetaaga kuba na magezi mangi logically era bw'oba okkiririza mu bintu ebyogera ku Ssenyonyi oba mutumba ava wedde njagala nkubuuze lindamu katono omwesiga kyenkana ki anti nze ngendera ku bwino buuza lwaki ngendera ku bwino kiri ku likodi era neewunya omwami ono gy'abeera simanyi oba obudde bwabumalirawa nga Honorable Ssenyonyi kulindako ne vidiyo nja gikuteerawo ku mukulu gwa Fiki Media hold on kubeera mu nnyumba era yakuvuma ate nvumye nvumye ekisebo zogamba nti omwami ono simanyi gy'abeera mukama we yatera bikosa Mayiga era twakizula nti ekivumo ky'obujega si kivumo kubanga owekitiibwa Mayiga yasinga okikozesa kati njagala kutegeeza nti omukulu ono simanyi na gy'abeera kubanga kiri ku record nga Right Honorable Joel Ssenyonyi ng'akyali chairperson wa Kosase ayimuka mu maaso ga parliament n'agamba speaker nti nyina reports 3 emu teri ku order paper twagitaddeko eya Civil Aviation Authority n'amugamba ne mu luzungu simanyi oba ebyatabula twa I want to be guided I want to be guided ng'agenda wa mukabanyi naawe walemayo abantu abalala otasobola kulinya mu ggaali ya parliament akulimbanga n'agamba nti njagala kubeera guided
speaker kiri kuriko nija kusindikira video eyo ndoza anagirabako namugamba nti nedda report eyo yalikinga era tajja kukola ki kusomebwa kakati ekyokubiri mbuuza omuntu yena yena andibadde alowooza Ssenyonyi bamuwa sente zaaki kubanga if it was unmasking Civil Aviation Authority yajambula n'agikunamya nesigala ng'erina bukunya buli kimu nekikolebwa ne tutuuka ne ku accident anti bamutu kyasigalawo lwaki impunity kubanga reports nyingi ninamu bamugemerera omanyi ojukira commission inquiry gye yakola ey'ettaka kyekyabaawo ya gundi land commission what happened nga bamugemerere bamugana n'okuyingira mu ttaka lya iso kakati sagala tulowooze tuli mu America gwande hanga gandi report Jesus kakati twayagala kutugamba nti batwatuse mu America naye nga ate ekituufu akimanyi naye simunenya ne bana abantu abali ku perolo ya Speaker Mongo byataddewo okutanishinga erinnya ya Ssenyonyi kubanga ye Anita Among kati ali mu buliri nyina bwino njagala asuule bwino nga bwe tulina minutes za Parliamentary Commission nga ziraga nti mpuga leo bukadde 5 simple kamalize na kino mukama wange maliriza na kino kyokka maliza na kino ekyabadde kigamba nti Mwami Museveni njakiziganya naye ku kintu kimu Mwami Museveni ye muli w'enguzi asooka era asemwe muno mu ggwanga era essaawa zino Mwami Museveni akwata abantu ono bagambi Kagame ono Kagame tamanyi musajja watu agamba nti alimu enaalyo naye tamanyi lwaki bakwata be mupi actually tulina ne information nti bempi b'enaalema awo naye bakutte tibalina luzira basi zibavuga ne zibatwala ne zibakomyayo ekyo ne badda mu maka gaabwe kubanga Mwami Museveni ayina conditions IMF ze yamuteekako ekyo tokiinaako bukakafu anti ngugaye tunoonyerezaako tokiinaako bukakafu kyange gwe kati ekyo kyange naye nkutegeeza nti mu bbanga eritali lya wala nnyo ensonga zino eza ssente zaawula zigenda ku disappearinga nga bwewalaba ensonga z'amabaati zigwewo era twaha kyayogedde nti Mwami Museveni tabeerangakaawo ng'ayagala okulwanyisa enguzi mutuufu emirundi 10 era nga bagamba nti essaawa enfe etuuka nebala ebituufu naye atuuka olumu n'ayogera amazima nyagenda wa Honorable Kagame obudde bunaabukyaliwo nja kudda manye lwaki tewannaba kubeerawo press conference ku nsonga eno yaki eya Honorable Ssenyonyi ate ng'eri mu mawulire ezitali mu makulu tetuliwa makulu ffe simanyi Honorable njagala tuwunzike wunzika ku byombi ensonga y'enguzi n'ensonga eri kyolabye ekyamakulu kyokwata ensonga y'enguzi iveeyo kubanga ati kali nabo badde batulabisa kali naffe twagala tulage ba Ssenyonyi eggwanga limanye ti ate bano abavubuka babi nnyo okukikwala n'obuli bw'enguzi nga watali bwino abadde munamawulire ng'alina ki ati ebyo natubyagala ng'alina ki yabidikira tubyagala bano bagambe nti omuntu bw'agenda okwesimbawo mu public office adikiralinga ebyobugagga byonna nebabiraba baddemu batujjukize Ssenyonyi yali alina bino lwakuba nti naffe muloko councils by the way tudikiralinga era twawo neimu kuyamulemesa okuwangula tiyadikiralinga bya bugagga nga tabiwaddeeyo ate nga situmanyi wati yamanya bumanya ne kakati ebyo bwe babidikiralinga basinzire ku ebyo kubanga kankubuli tewali bwino n'omwala aga nti omusajja ogamba erinnya bamuyitani yebisekezimaana gwe gwani baatuula batya baatuula ne General Museveni mu kakundi kaabwe beeyongereko amannya era mu ligimu awo ono we yaleetera tyabulwa era gonna njaga kubuulira nga nakubuulidde erya Lubongoya weewuunya naye kansooke nzire mu muganda wange yebisekezimaana nandi kakati bajja kukusibira muganda wange ono kyamukisa mulungi nti ali mu kanso naye kyannaku okubeera nga bajja wano alaga obujega obuyitiridde abalonzi abalonzi tosobola kugamba nti baagana olonda gundi teyalaga byabugagga okitegedde nebwoba kale ng'oyagadde okwogera ennyo abantu bakuwulirize mulimu ate byotalina kwogera nga biraga okubeera ng'naye kyenjagala okutegeeza nti ekituufu kiri nti okulaga ebyobugagga byo kituufu naye baani abavunaanyizibwa okubirondoola kati awo nowaabulira ate gwabulira wa omuntu bwagenda onominatinga atugambe nti sente zoono zaaliwo tagenderako na byabugagga bye babidikiralinga dde gwe atamanyize ndi mukanso senadikiralinga ebyange
kakati gwali kumwese Kampala ate oyinza otya okunjigiriza buli level yonna kobera mukulembeze whenever you obtain and get a public office you must declare your properties Nerozo obulina ozekikerezo wandibango okyuse bukyusi kuba badde opadde obudde naye kankugambe kino nga tonna bakuwunzika bagambe ndi gwe ndi w'amaana nti lino eggwanga bannayuganda be mutakolerera ekisoboka n'okweddiza eggwanga lyammwe abasajja bafunvubidde famire emu yetufuga mu gavumenti n'abako n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano famire emu gye baawa akabiina yetufuga mu opposition n'abako n'ab'emikwano leka nkubuulire famire ya Janet Katana Museveni muva omukisa njogere famire ya Janet Katana Museveni yeri mu State House era famire yemu yeri ku opposition ne Bisekezimana aze